twetaaga okusinziira ku history ya Uganda 1960 paka 1970 twayina obukulembeze by Coup naye obukulembeze obw'obuwambe obwadda mu mikono egy'abantu ab'Awamba bwakulembera bulungi eggwanga era eggwanga ne lifuna achievements 1970 paka 1980 era obukulembeze bwali mu mikono gy'amagye nga bwa buwambe eggwanga lyatambula bulungi ne lifuna achievements ez'enjawulo 1980 paka mwaka 2000 era eggwanga lyali mu butwale obw'obuwambe nga pulezidenti ya Wamba era ng'eggwanga buli pulezidenti atuula abanansi bamukubira mu ngalo ne bamusanyukira ku lw'embeera gy'abayisaamu n'enkulakulana gy'aleese mu ggwanga. Bukyanga mwaka 2021 n'okutuuka leero pulezidenti Museveni we yayambula omutima gw'ekinamagye n'ayambala omutima gw'abantu n'afuuka civilian n'aleeta akalulu ka referendum mu nsi yayonooneka abantu abali mu kibiina abeefuula ababe ne batandika obubbi obukumpanya obulabbayi eggwanga kumpi babuzeeyo kitono balikube ekigo kyetuva tuwanika emikono gyaffe n'amaloboozi ne tugamba Gen waffe Muhoozi Kainerugaba nti talina kuwumuza kirowoozo nga bwe yakola statement nti eggwanga terigenda kufugibwa civilian. Nsanyukira nnyo ekyo ekirowoozo ky'alina kubanga yamala kwetegereza nti ekitabula eggwanga obululu buno gye bayita democracy tetuli mu democracy tetunaba kufuna bukulembeze obw'okuyitira mu kalulu aka ballot papers kubanga Abanayuganda tebanaba kweteekateeka tebali organized ku ekyo tebali civilized nti bategeere obukulembeze obw'akalulu busobola kuyamba butya eggwanga. Nsaba tukole enkola ey'ekinamagye tutwale eggwanga mu maaso. Eyo endowooza yange eri eggwanga. T-shirt za matulabako Coup or Ballot kitegeeza ati emabega eno bwentuula bwenti olabayo nti determine the future kiri eri gwe okufuna endowooza yo nti future yo okiririza mu kuba akalulu oba okiririza mu kuwamba okutwala Uganda ennungi mu maaso. Nze nganze wemba nga nyambadde t-shirt eno nga nkola choice nga Ballot kubanga 20 years 25 years we have been with the Ballot but the Ballot has helped nothing. Mu Gavumenti eno gye tulimu essaawa yakakati bukyanga Ballot yetandika mwe mwatandikira obubbi abantu bakwasibwa sente. President Museveni awadde abantu sente okukolera eggwanga sente ne bazirya ne bazikozesa emirimu gyabwe. Kati twetaaga leader by decree nti president walagira nti kino kikolebwe lino ekubo likolebwe walagira nti parliament bamemba ba parliament basasulwenga milioni 3 ze ziba zibasasulwa sibbo okwesalira nti basasulwa 3 oba 4 nga tebasoose kutunulira ggwanga ne parliament yalyo gye batuulamu balabirira gawa. Nze wemba nkola choice nkola ya Coup nsonga ki njagala eggwanga ligende mu maaso nga bwe lize ligenda mu maaso mu nsi za Africa tetunaba kutuuka okukolesa demokrasiya okufuna obukulembeze obulungi. Eyo enkulakulana tetunagituukako. Gen Muhoozi Kainerugaba aveeyo atuukirize ekyo kye yayogera. Tetwetaaga civilians okutukulembera essaawa yakakati kubanga tebanaba kuyigirizibwa tebanaba kwetegeka okumanya engeri gye basobola okulungamyamu eggwanga. Ate politicians bazanyira ku ggwanga enkulakulana neefa tebamanyi byetaago by'abantu tebatuula mu nkiiko n'abantu tebeebuuza ku bantu so nga mu biseera by'emabega Uganda yali etambula kati tubalirwa myaka 62 egyameefuga naye ng'ogenda kwetegereza amazima mu myaka gino 25 okuva mwaka 2021 tetulina kye tulabawo
mwagala Gen awambe. Twagala awambe oba bwe kubanga si kuwamba bamute ave mu majaji yesimbe mu kalulu naye tumwagala nga president. We need a leader by decree.